Basaba ne banyaba tubazanyo olunaku olwaleero nga tuli wano ku kitebe ekya Central Properties and Real Estates atuze okubeerawo nga Radio Simba nga abajulizi nga Ssengole wa Radio Simba 2022 aweebwa ekyapa kye mu butongole kye yawangula nga oluvannyuma lw'okufutuubizibwa ekitebe ekya Central Properties and Real Estate nti bo bajja kuba n'obweyamo bu mwaka ku mwaka nti nno bajja kuwanga Ssengule ettaka era tuliwo nga abajulizi olwaleero nga twagala okwebaza ekisookera ddala enkolagana gye tuze tuba nayo ne Central Properties and Real Estate ebbanga lyonna lye tumaze era nga buli kaseera bebeyamu ekintu bakituukiriza tuli basanyufu olw'ekyo era nga tumanyi nti gye tugenda mu maaso era tujja genda mu maaso okubeera nabo nga tuli wamu manyi tebajja kusuula bweyamu obwo bwe tubawadde ebyange bikomyawo. Tusiima enkolagana yammwe abasenkyale ne Radio Simba. Tusiima enkolagana ya Radio Simba ne Central Properties and Real Estate kubanga mubaddewo ne muwengula ettutumu ne campaign zonna ze tukola era nga tusuubira nti engeri Radio Simba gyegenda okuweza kati emyaka 25 nga tusajja kudde manyi tuteekateeka ebintu bingi era tukakasa nti tujja genda mu maaso kubanga tukolagana nammwe aba Central Properties and Real Estate kubanga temutuyiye buli bwemweyama mutuukiriza obweyamo so ekyo nga Radio Simba tukyebaza nnyo era tukubiriza abantu bonna bayagala okugula poloti ayagala okugula ekibanja ayagala kumira ettaka ayagala services zonna kubikolagana n'ettaka mubeeyune aba Central Properties and Real Estate kubanga ffe tukolaganye nabo era tubeesiga nno bantu beesimbu abale nnyo mbebaire ddala.